leo tuwadde omukisa tukyaziza omukyala gwe batta Ben Mary Muwanga. Ono yaliko omuzannyi wa She Cranes, ttiimu y'eggwanga ey'okubaka. Y'omu ku abo abakiikira Uganda mu mpaka z'ekikopo ky'ensi yonna ez'1979 mu Twende atopako. Ben Mary Muwanga, abalayi baffe bandyagadde okumanya Ben Muwanga yaani. Ben Mary Muwanga muzannyi, yaliko omuzannyi w'eggwanga lino ate n'abeera okusingira ddala omutendesi. Bw'otumira omuzannyo gw'okubaka leero mu ggwanga ogeraageranya atya kwogwo ogw'emyaka gyammwe? Guno gweyongedde omutindo. Kusooka yonna ffe twazannyanga omupiira ogutaliimu ssente wabula okwagala obwagazi okuzannya. Naye kakati omupiira gulimu ensimbi ate ekyo nakyo kirungi kubanga omuzannyi bw'afuna ssente yeeyongerako n'akola ebintu oboolyawo n'afuna ebintu by'atandifunye. Nga gwe yaliko omubasi w'omupiira guno oyambye otya eggwanga lyo? Ndowooza nti nnyambye kubanga nze nkoze courses eggwanga okwetooloola eggwanga lyonna. Abantu abamanyi bakimanyi kuba ndowooza mu districts gambe ezasooka okubaawo bazaali nga 30 mu bbiri tewali district gye sitaatuukamu kugenda kusomesa kutendeka kwa mupiira. Uganda egenda kwetaba mu mpaka z'ensi yonna okusinziira ku bazannyi abatwaliddwa mu kikopo kino. Tusuubira eki? Nze ndowooza nti tujja kusuubira ekintu ekirungi. Abaana bazannya bulungi, n'abalabi ku kisaawe nga bazannya bulungi nnyo, baweebufu, b'amaanyi, babuuka bulungi, bateeba. N'olwekyo ndowooleza ddala nti tujja kukola bulungi. Simanyi oba oli awo tuyinza okusapuraizinga abantu kugamba ne balowooza ne tukola ekintu kye batasuubidde. Naye ne bwe tunaaba nga oba oli awo tetuwangudde ekikopo, naye nkakasa nti tujja kubeera mu abo abasooka. Twanza nnyo okutwegattako n'olw'omukaaga olujja tosubwa nga tukutuusaako munabyamuzannyawo omulala mu budde bwe bumu. Olivia Nakate, WBS TV, Kampala.